Lubalusewa TV mazima ku mazima. Eggwanga lya Syria akadde kano wetwogerera liyita mu kusomoozebwa okw'amaanyi mu nsonga y'ebyobufuzi ate nga ffenna tumanyi nti ebyobufuzi mu ggwanga kasabigaana okutereera n'eggwanga buli kimu ekiba kibadde kitambula obulungi nakyo kiziŋŋama. Obukulembeze bwa Bashar al-Assad kyaddaaki butuuse ku nkomekerero yaabwo oluvannyuma lw'emyaka 24 gy'amaze ng'akulemberera eggwanga lino wamu ne famire yaalyo byonna. Famire eno ebadde emaze emyaka 53 ng'ekulembera eggwanga erya Syria okuviira ddala ku kitaawe wa Bashar al-Assad. Naye ffenna tukimanye bulungi nti mu bbanga eriyise mu wiiki ng'emu n'ekitundu obukulembeze mu ggwanga lya Syria obubadde bumaze emyaka 53 bumaze ne butuuka ku nkomekerero. Kino kiwa ekyokuyiga eri abakulembeze bangi wamu ne famire zaabwe eziba zirudde mu buyinza kuba tulaba nti Bashar al-Assad ye ebintu byamaze okumwononekera yadduse misinde ne kazini we yamulese mu ggwanga eryo ye ndoza yefuddeko yekka nadduka mu ggwanga eryo era kazini we ne bamutuga mu kibuga ekikulu Damascus ekibuga ekikulu ekya Syria. Tukwaniriza gwe na gyosinzira okubanga otulaba eno ye Lubalusewa TV tuze n'ekipya nate tusaba okuludde tugenda kuba tukutuusaako ebyafaayo by'amawanga nga ku mulundi guno tutandikidde n'eggwanga erya Syria. Tugenda kuba tukuwa ebyafaayo tugenda kuba tukuleetera ensonga gwe nawe ezobadde owulirangako obuwulizi tugenda kuba nga tugenda munda nga tuzikusoggolera nga tukugirayo akawonvu n'akagga kiki ekiri emabega w'ensonga ezo zobadde olaba. Okusinga tugenda kubeera mu byafaayo. Nze Muhammad Katabira ndi wano ku Lubalusewa TV. Omulundi guno tutandise n'eggwanga erya Syria. Nsoose n'ebigambo ebyo ebisoose nga njagala nkulage nti ggwanga kiri lutandiseeko era biki akadde kano ebyekuusiza ku ggwanga eryo. Eggwanga lya Syria akadde kano liri mu kusomoozebwa okw'amaanyi naye ngenda kuviira ddala ku ntono famire eno eya Bashar al-Assad okuviira ddala ku kitaawe bwe baakulemberera eggwanga lino okuva mu mwaka gwa 1971 bazze batambuza batya obukulembeze bannansi bazze babawuddiisanga batya tata n'avaawo aye n'akwasa omutabani aye ne watabaawo okwegugunga mu ggwanga eryo. Ngenda kuba nkutandikira ngenda kiyeta mu series mu bitundutundu ebyenjawulo tusobole ffenna nze gwandaba naawe tusobole okuba nga tuvuddeyo nga tutegedde nti eggwanga lya Syria gye liriwa famire ya Bashar al-Assad yeetya yajjitya mu buyinza ye kitaawe wa Bashar al-Assad ayitibwa Hafez al-Assad yajjatya mu bukulembeze. Kati katutandikire ku kitaawe wa Bashar al-Assad ayitibwa Hafez al-Assad. Hafez al-Assad yazaalibwa mu mwaka gwa 1903 era ono yali munnamagye mukuukuutivu mu ggwanga eryo wadde ng'eggwanga lya Syria lyali liri wansi mwenna abasoma ku byafaayo mumanyi kintu kye bayitanga Ottoman Empire. Ottoman Empire bwalinga bwakabaka naye nga bukulemberwa abasajja abawarabu mwenna mu bumanyi abasoma ku history sijja kugendayo nnyo eyo njagala tutuukire ddala ku kinyusi. So Ottoman Empire oluvannyuma lw'omwaka gwa 1946 nga Sematalo owookubiri amaze okukomekerezebwa kuba Sematalo owookubiri we yakomekerezebwa waliwo amateeka mangi agajja n'amawanga agaali galina amawanga ge gatwala bwe baagawangula mu Sematalo owookubiri waliwo amateeka gagateekebwako n'amawanga ge gabadde gatwala ng'amatwale ne gagaggyibwako. Kati mu mwaka gwa 1945 Sematalo ng'awedde biri ebya Ottoman Empire byaggwawo mu Sematalo yasooka kuba yaggwa 1916. Sematalo owookubiri n'akomekereza 1945-46. So ebiseera ebyo eggwanga lya Bufalansa lyali likulembera eggwanga lya Syria. Sematalo we yaggwa Syria eggwanga lya Bufalansa ne lisalawo lijje amagye gaalyo mu ggwanga erya Syria era Syria mu mwaka ogwo we yafunira obwetwaze. Mu myaka egyo Bashar al-Assad era yakyali muvubuka mutonyo myaka 16 naye wanakadde kano we yatwalira omukisa guno naye ne yenyigira buterevu mu byobufuzi nayengira ne mujje eri eggwanga.
sijja genda nnyo mu byafaayo bye byakusoma oba yasomera oba yasomerawa, njagadde kutandikira wano eggwanga lino nga lifunye obwetwaze yayingira atya mu magye. Osooka otegeere famire taata wa Bashar al-Assad yali azza atya okuba omukulembeze era yasikiza atya mutabani we nga Hafez al-Assad amaze okufa mu mwaka gwa 2000 n'asikiza mutabani we kati Bashar al-Assad abadde yakakulemberera eggwanga lya Syria emyaka 24. Hafez al-Assad yayingira amagye mu mwaka gwa 1956 era wano weyegatira mu kibiina kye bayita Ba'ath Party. Ba'ath Party kye kibiina ekisinga obukulu mu ggwanga erya Syria era nga Hafez al-Assad yakitandikawo ng'ali wamu ne ku bannamikago banne bwe baali batambuza eggwanga eryo. Mu baamu be yali nabo bannamikago banne mwe muli omusajja gwe baali bayita Salah al-Jadid era ng'ono mu mwaka gwa 1971 yali omukulembe mu 1970 yali omukulembeze w'eggwanga lya Syria. Naye ngeri Bashar al-Assad gye yali munnamagye yakola kye bayita kudita oba okuwamba okwekinnamagye obuyinza n'abuwamba. Naye mabegako mu mwaka gwa 1966 Hafez al-Assad taata wa Bashar al-Assad kati mwena gwe mumanyi kuba yali omukulembeze yasooka nawa mutabani we yenyigira muku era naye teyagenda bulungi ye banne ne babasiba. Naye oluvannyuma bajjibwayo omwami ono gwe nkugambye Salah al-Jadid yamujjayo n'amukomyawo mu magye okusobola okulaba nga batambuza eggwanga kuba ebiseera ebyo we yagezaako okuwambira mu mwaka gwa 1966 Hafez al-Assad yali ye muduumizi w'eggye ery'omu bbanga ow'oku ntikko nga bino ebitiibwa byajja bimuweebwa olw'ebyo bye yakoleranga mu kibiina kye ekya Ba'ath Party n'ebyo bye yajjanga akola mu magye n'ajja nga promotingibwa. Ffenna tukimanyi nti mu biseera bya Bashar al-Assad nga Hafez al-Assad njagala nkusooke nkujabuliremu then nga tudda ku mulamwa nkimanyi mujja kuba muntegeera. Hafez al-Assad y'omu nga azze mu buyinza y'omu ku beekobana n'amawanga ga Buwarabu ne balumba eggwanga erya Isirayiri era olutalo olwamala emyezi ennaku 6 wadde nga ku nkomekerero yaabyo olutalo terwagenda bulungi era gwagenda okukomekereza nga Isirayiri ekomezaawo omuliro gw'amaanyi ng'ekubya amawanga gano gonna okwali Misiri, okwali Iraq, okwali Syria n'okwali eggwanga erya Saudi Arabia. Gonna ge mawanga gaali geekobaanyi nga gagamba nti eggwanga lya Isirayiri lyajja mu kyondo kya Buwarabu naye nga si we waliwo lyali lirina okubeera. So kati Hafez al-Assad ekiraga nti yali munnamagye ate ng'obukugu bwe bwali nnyo mu ggye ery'omu bbanga awo we yasinziira n'alumba ne beekubana n'amawanga ga Buwarabu okusobola okulimba eggwanga erya Syria. Kabatuddayo ku musajja ono Hafez al-Assad munakugambye nti yazaalibwa nga mukago gwe 10 1903. Hafez al-Assad mu 1907 yenyigira mu kudita n'awamba eyali musajja we ennyo Salah al-Jadid n'amukunkumula gwe bagamba okumukunkumula omukono mu kibya obukulembeze n'abweddiza era okuva omwaka ogwo paka kati mu mwaka gwa 2024 efamire ey'emu bwe baddeze ng'ekulembera eggwanga erya Syria oluvannyuma lw'emyaka 53 okusembezaako mu maaso mwe bannayuganda bye mugamba mbu obyokugikwatako byasookera mu Uganda. Syria gigamu ku mawanga agakwata mu constitution ne bagikwatako nga Hafez al-Assad amaze okufa nga bateekawo embeera okulaba nga omutabani ono yajja mu buyinza. Constitution ya Syria yali egamba nti omuntu okubeera omukulembeze w'eggwanga eryo yalina okuba nga alina emyaka egisukka 40 n'okudda waggulu. Naye Assad yagenda okufa nga mutabani ono kati abaddeko Bashar al-Assad alina emyaka 34 era yamala okufa ndowooza kangambe parliament okwama parliament zezera zisinga okukwata ku constitution. Parliament y'eggwanga eryo yatula mu bunnambiro akawaayira ako neekakwatako ak'okubanga omuntu okufuga eggwanga eryo yalina okuba n'emyaka 4 neekasalako negamba kati kali omuntu ava ku myaka 34
kwegambera oligi yayina emyaka era kwennyini kwe baatemera Bashar al-Assad najja mu buyinza naye ebya Bashar al-Assad si ye yali ali mu layini ey'okujja mu bukulembeze obwo waliwo mukulu wa Bashar al-Assad kuba Assad yasomera ko mu ggwanga erya Syria mu kibuga Damascus masomero agamu naye olw'okufuna obukugu obw'enjawulo kuba ye al dokita wadde nga yamala najja mu bukulembeze naye nga yali dokita yasomera mu ggwanga lya Bungereza kati omusajja kyesagambye nti Bashar al-Assad wa kusatu mu baana abataano Hafez al-Assad be yazaala kati omwana asooka gwe baali bayita Basel al-Assad ono yali mu magye nga taata we gwe atadde mu layini ogw'okusikira obukulembeze singa aba avuddewo naye obuzibu bwe bwajjira nti ate mu mwaka gwa 1994 ono Basel al-Assad ate ye naafa era kigambibwa nti kuba yafiira mu kabenje naye okunoonyeza kwagenda okukolebwa nga kulaga nti akabenje kano kaali ngambe stage managed kaali kapange bupanzi nga bagezaako okustopinga obukulembeze bwa Assad nga bamanyi nti ono omutabani gwe balaba yaluse yagenda okujja mu buyinza yali munnamagye omukuukutivu era ng'ebyobukulembeze abisomye nga n'amagye agamanyi kuba ebiseera ebisinga famire zino ezikola omukululo gw'okujja mu buyinza nga bagamba nti taata wavaawo mwana yaddawo muzzukulu yaddawo ebiseera ebisinga bonna basinga kubeera bannamagye kuba amawanga ago era basinga kugafugira ku nkola ya kyuma kizibu na tosobola kusanga famire efuze eggwanga taata n'avaawo omwana n'addawo n'omuzzukulu n'addawo nga bonna buli addawo si munnamagye era yono omwana gwe nkugambye Bashar al-Assad yali munnamagye era nga taata we gwatadde mu layini ey'okusikira kitaawe naye mu mwaka gwa 1994 ono yafiira mu kabenje ka mmotoka ke bagamba nti bapanga kapange nga bagezaako okustopinga obukulembeze buno era bino ebyagwa ku taata w'omwana ono Hafez al-Assad yayitayo mutabani we mu bunnambiro ebungereza gye yali awangaalira n'amukomyawo mu ggwanga lya Syria n'amugamba ebyo byosomyeko bimala kuba yali amaze okufuna degree ye esooka mu busawo era mu kusooka okukomawo mu ggwanga lya Syria yasooka na kujjanjaba bannamagye bamutwalayo direct mu sekita ey'amagye ndowooza olaba abakulembeze abo yagenda mu magye direct n'atandika okupracticinga profession ye ey'obusawo najjanjaba oluvannyuma ono naye yayingizibwa mu magye ngamba Bashar al-Assad abadde omukulembeze gw'eggwanga lya Syria ebiseera ebyo taata we yali akyaliko gwe bayitanga Hafez al-Assad n'ayingira mu magye era nga bamutendeka okulaba nga yeesonseka butereevu mu layini ey'okudda mu bigere bye singa anaaba addako singa oli anaabeera avuddewo mpozi kyesigambye nti constitution ya Syria egamba okulonda wano tetulina emyaka 5 mu Uganda Syria kisanya kya myaka 7 ogitawira 7 nakiwulyako wano Uganda ababaka baali nabo baagala kweyongeza obagamba nti president afugire 7 nayo ne beeyongeza kulembeze n'agamba wadde mwagala okundabisa ekisusse naye akukunkaganye so mu 2000 omukulu ono naafa Hafez al-Assad yayina obulwadde bwa pressure ne sukaali era bwe yafanga bwe nkugambye palamenti y'eggwanga eryo neetuula kuba abakulu bano nkaŋŋambe bwe bakulembeze abannakyemalira nti bwe babeera mu bukulembeze institutions zonna zifuuka bo teri institution esobola kwemalirira okuggusa ensonga tebagamba nti amasiga 3 ge gafuga amawanga oba gavumenti nti esiga eddamuzi esiga eri executive yeri kulwa president omubaba minister nesiga erya parliament so kati amawanga omuli obukulembeze obwannakyemalira ezo amasiga 3 gaba tewabaawo lisobola kwetengerera bukyayine mu ggwanga lya Syria nti omukulu Hafez al-Assad yamala okufa parliament yatuula constitution ne bajamendinga ebadde egamba nti omukulembeze okufuga eggwanga lino alina kuva ku myaka 4 ne bayi myaka ne bagisala okusobola okufevalinga Bashar al-Assad okujja mu bukulembeze era akawaayira ako ne bakamendinga
omukulu ne yeesoga obukulembeze. Era mu mwaka gwa 2007 kye kisanja ekyasooka okulonda obasooka okulondebwa. Wali we baamuwa awo siyinza kulimba lwaki tewaliwo okulonda. Parliament yamuwa buwi ne wayitawo emyaka emirala 7 mu 2007 okulonda ne kulyoka kuddawo. Awo okulonda okulala kwakomawo mu 2012. Kati eggwanga lya Syria mwena mumanyi kye bayitanga Arab Spring oba ndowooza ngambe muyaga mu Buwarabu, nti amawanga g'Abawarabu nga batandikira ku ggwanga erya Tunisia, abannansi batandika okwegugunga, kye bagamba Arab Spring. Bava mu Tunisia ne beekalakasa. Tunisia ekyaviirako nti lyali bbula lya mirimu. Omuvubuka yali talina mulimu ne yeeyiwako amafuta ne yeeyokya mu kibuga ekikulu. Bannansi ne beegugunga ne beekalakasa, omukulembeze n'avaako. Bwe kyava eyo ne kigenda mu ggwanga lya Egypt oba gye mumanyi nga Misiri. Nabo ne beegugunga ne basuula obukulembeze obwaliko, ne bavaawo ne basala ne bagenda e Syria. Kati mu mwaka gwa 2011 eggwanga lya Syria lyafuna okusoomoozebwa nti bannansi beekumamu ogutaaka nga bawakanya obukulembeze bwa Assad ne famire ye yonna gyebadde evudde. Naye mu kwekalakasa kuno kaŋŋambe nti kwamala emyaka mingi nakati kubadde tekunaba kukomekerera. Era abasinga mubadde nga mubiwulya nti amawanga ga kirimaanyi gatandika okwetemamu, buli ggwanga ne lifuna oludda olwalyo nti nze mpagira ono, nze mpagira ono, nange mpagira ono. Kati y'ensonga lwaki olutalo mu ggwanga lya Syria lwakulumulula ebbanga. Kyembadde sigambye nti n'eggwanga lya Libya nalyo lyali mu nkola y'emu eno, Arab Spring. Okwekalakasa kwava e Misiri kwagenda Libya, bwe kwava e Libya ne kwesoga e Syria. Bino gye kumalidde ebbanga eddene, kati ebadde efuuse civil war oba civil war kwe kulwanagana kwennyini nga kuli mu ggwanga eryo wakati w'abannansi wamu ne president abeera akulembera eggwanga eryo. Era okuva mu mwaka gwa 2011 okulwanagana kuno oba obukuubagano bw'ebyobufuzi n'emmundu bibadde bikyatokota mu ggwanga lya Syria okuva mu mwaka ogwo paka kati mwaka gwa 2024 gy'emyaka 2013 ng'emmundu ekyagenda maaso n'okuseka. So kati mu 2011 bannansi we beeyiwa ku nguudo nti ensonga lwaki okwekalakasa kw'e Syria tekwali successful ng'amawanga gano genkugambye nti mu bunnambiro amawanga gano olwekalakasa nga tekyatwalanga mwezi obukulembeze nga bugudde. Naye nti eggwanga lya Syria ensonga lwaki nti obukulembeze bwabwo abantu bannansi ne we beekalakasa bwalwawo okuvaako paka kati nga omukulembeze abadde akyaliko wadde batandika okwekalakasa mu 2011 nti amawanga mangi gabadde galinayo interest. Ekisooka, eggwanga lya Syria lyerimu ku mawanga gasinga okubaamu amafuta mu nsi yonna. Ekirala nti eggwanga lya Syria y'entabiro y'amawanga oba amawanga gasinga okuva ku lukalu lwa Bulaaya. Entabiro yaago mu kyondo kya Buwarabu kibadde Syria, okugeza eggwanga lya Russia. Era ekibadde kiremesezza olutalo luno okuggwa nti eggwanga lya Russia wamu n'eggwanga lya Iran bibadde byayingira butereevu mu lutalo olwo, wadde nga Amerika naye ebadde yeegatta dda kuba yeekera n'amawanga amalala mwe bali mu mukago gwe gumu. So kati nga amawanga amalala battleground nga bagiteeka mu ggwanga lya Syria. So yensonga lwaki olutalo lwa Syria bannansi we beekalakasa ne bakwata n'emmundu lulwalwawo okukomekerezebwa paka kati na kati tubadde tetunnabakomekereza okutuusa Bashar al-Assad kyaddaaki we bamukunkumudde omukono mu kibya mu mwaka gwa 2000 guno gwennyini omwezi gwe tulimu nga tugenda okuyingira omwaka omupya gwa 2025. So leero njagadde nkuwe background. Eggwanga lya Syria lyeritya, famire ya Bashar al-Assad yeetya, bajjatya mu bukulembeze bebaani. Olwo ntandike okusoggolera obukulembeze n'ebyafaayo n'ebice ebibadde bijja mu Syria n'ensonga lwaki bajjeeko Bashar al-Assad era bamugjeeko batya. Ebyo byenja okujja mu series nga nzija nkuttanyiza mpola mpola naye nga mu ntandikwa tumaze okumanya Syria yeriwa era abantu betwogerako bebaani bebaliwa era baddukiddewa. Kyenategeddeko nti Bashar al-Assad ali mu ggwanga erya Russia.
gyakumya obugenyi bwe. Abasinga beebuuza nti famire ye eririddawa mu kudduka nga bwe bagamba ekyekango tekimanya muzira. Omuntu bwadduka ebintu ebimu abyerabira era abikalakaasi bakkakanye ne ku kijja kya muzeeyi we Hafez al-Assad. Omanya abakulembeze bano beegulumiza nnyo eri baali bagigazaako na museum bwe baziika Hafez al-Assad nga kiringa ng'ekifo eky'obulambuzi buli muntu ava mu ggwanga eddala najja n'alambulako ku mukulu oyo olw'ebyafaayo byateeka mu ggwanga eryo ng'awamba n'emyaka famire lyemaze ng'ekulembera eggwanga eryo. Kale abeekalakaasi ne bamukwata mundu balumbye eggwanga we bamaze omukunkumula omukono mu kibya n'adduka ne balumba museum oba ekijja ky'omukulu oyo ne bakisaanyaawo. Ndowooza n'amagumba babuzeewo katono okugajjayo okulaga nti tubadde tumaze ebbanga nga tubakooye. So kati olwaleero sigenda kulandagga nnyo, njagadde empumbebumbe bentyo nsooke nkutegeeze kiki tugenda okwogerako olw'omulundi oguddako tusimbule nga nkuleetera akawonvu n'akagga okuva mu ggwanga erya Syria. Obukulembeze buli kimu kyonna nga bwe kitambula tusobole okubanga tutambulira wamu nga maze okuwa ebyafaayo eby'eggwanga lino. Muhammad Katabira gegange sigenda kusukawo wano ku luno olwaleero. Aje Samuel ye producer w'olunaku era yabadde ku kamera okulaba nga ensonga zonna zitambula bulungi. Tugenda pa tusingagana mu series zino nga tutambuza mpola mpola ensonga zino paka bwe tunakigusa nawe obeere omulabi eyo ng'otegedde eggwanga lya Syria lyeririwa ne famire ya Bashar al-Assad yeriwa. Nkwagaliza olunaku olulungi Lubalusewa TV kuba weekuumira olubeerera. Lubalusewa TV, mazima ku mazima.